si bya mmere ensajja na nkazi tetujja n'okulya kyokka newankubadde okulya kuyambako ku bitambula mu ddarasa zonna we zibeera. Tetugenda kulambula bitundu olina agamba egundi naliyo negundi naliyo negundi naliyo, nedda. Wabula ekintu ekikulu mu duruusu nga zino ekisooka abazitegeka baba beetikkudde obuvunaanyizibwa bwabwe nti ewa Allah subhanahu wa ta'ala senga alibabuuza ku bantu be bakulemberanga bagenda kuba n'ekyokwanukula, bagenda kugamba fe obubaka twabutuusa Allah tabaraka wa ta'ala. Era Allah tabaraka wa ta'ala bw'aliba ababuuza bo bagenda kuba ne ansa nti ffe Allah ogwaffe twagukola tuteekateeka abantu bajye basome eddiini. Ekyokubiri eri ffe abajja okusoma naffe ekigendererwa kye tulina okufuna mu duruusu nga zino kwe kubeera nga bw'oba obaddaawo nga wagaanira ku butali busiraamu, walemeramu obutali busiraamu, duruusu zino buli ziyitirira n'ogaana naye kyennyo ne weekyawa n'ogaana kanve kusamira, kanve mu ddarasa wano ngende nsuule obulira bw'abaana. Okuva ku ddarasa eno sigenda kuddayo nze genda mulumbe, n'okimala kyekigenderwa n'ogamba ebintu byonna ebikwatagana n'ebizibu abantu bye bafuna nga beekwasa mmandwa, beekwasa mizimu, n'ogamba ebyo sigenda kuddayo biyingirira. Ati sikanfe obwavu, kanfe nga sizadde, naye sigenda kuddayo kwekuusa ku kintu kirimu kusamira. Maama wo akuyita akuddiŋŋana n'ogala maama ebisobola birala byonna maama nja kujja, naye bwe kuba kujja kusiba balongo sigenda kujja. Kyekigendererwa kya ddarasa zino oveewo ng'olina ky'okyusizza. Ate omulala waliwo omulala nga ye ali wano nga munna aqiida era ebintu ebyo tabigenderamu era tabikkiririzaamu. Kati ye ddarasa eno emuyamba ki? Ddarasa emuyamba ebintu bibiri. Emuyamba ekisooka okwongera okunywerera ku mazima gaaliko, n'agamba kino kyendiko kyenkituufu kannyongere okunywera hatta almamaati kutuusa Allah lwalinzijula. Ddarasa eno emwongera okunywera nga ne bwolekera ku makya n'omugamba ki tewali lunaku lwagenda kuseseetuka. Ekyokubiri ddarasa eno kyemuyamba okwongerayo amazima ago gayina agatuuse ku balala. Buli lwojja wano n'obaako byonootinga genda obituuse ku baabo, taatawo, maamawo, sengaawo, kubanga gwe kati omaze okunywera. Kati bwe tubeera nga tukoze bwe tutyo, abawalimu ne batuusa n'abategesi b'amadarasa ababayambako ne batereka, ate nammwe ne muteeka mu nkola, ebibuuzo bibiri bigenda kuba bisobola okwanukulwa ku lunaku lwa kiyama, ate nga bijja kubeerayo oyagala toyagala. Ebibuuzo bibiri bijja kubeerayo. Allah jalla wala yabyogera n'ennyukuta ekakasa n'agamba falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, tujja kubuuliza ddala abo abaatumwa gye muli, abaatumwa gye bali. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, be bammwe, be baffe. Abawalimu bwe bajja okusomesa Allah agenda kubuuza mmwe. Allah ga wala nas'alanna almursalin, tugenda kubuuza n'ababaka abasomesa, tugenda kubabuuza. Allah wamala okuwooninga bw'atyo ye suratu Arafi, Allah agambye tugenda kubuuliza ddala abaatumwamu abayizi. Wala nas'alanna almursalin, tugenda kubuuza ne be baatuma. Ebibuuzo bibiri byawukana. Abaasoma n'abaasomesa ebibuuzo buli omu si ekimu kye bagenda omubuuza. Ababaka ba Allah n'abadda mu bigere by'ababaka ba Allah bagenda babuuza ekibuuzo eki, hal ballagtum, mwatuusa? Bwe wagenda n'osoma egindi abamu babateekamu n'essente ne basomera bwereere, n'agenda e Madiina oba n'agenda e Misiri oba n'agenda e Kuwait oba e Qatar, n'avaayo n'agenda mu kikubo n'asuubula, n'avaayo n'akola ekyuma ky'emmwanyi, n'avaayo n'akola emirimu emirala. Bagenda mubuuza hal ballagta, watuusa bye wasoma? Abalala n'asomesa obusuufi, n'asomesa okusinza entaana, okusinza kaburi,
okusaba abalongoofu naye nga yasomye ne bamuteekamu ssente tikiti ya bwerere okulya kwa bwerere okusula kwa bwerere buli kintu kyonna newaalira essowaali agirekaawo bagijjawo bujja naye bwakomawo wano n'asomesa bye batamusomesa ate we bagenda mubuuza hal ballagta watuusa message entuufu gye wafuna ate ffe abasoma Allah agenda babuuza maadha ajabtumul mursalin ababaka mwabaanukula ki bwe bwamala okusoma mwayanukula ki mwafuna ki n'olwekyo bannaye entuula nga zino kati guno omulundi gwange gwakubiri okutuula wano wennyini wentudde entuula nga zino Allah agenda zituleetera ku lunaku lw'enkomerero ng'omuntu yazirimu naye n'azivaamu n'addayo n'atakyusa ku mbeera gye yalimu omusomo gwaffe ogutasussa ddakiika 4 gugamba asbaabu al israr ala shiriki ensonga eziremeza abantu ku bushiriku ensonga ngenda bawa 5 ensonga eziremeza abantu ku bushiriku kubanga abantu bawulira amateeka ga Allah nga gabasomerwa buli lunaku ekiro n'emisana mu khutab rediyo amasimu buli wamu abantu bawulira babasomesa naye lwaki abantu weewuunya muli lwaki balemedde ku bushiriku kiki ekiba kamba zuuru ki kamba yaaya kyako akabalemesezza ku bushiriku omusajja asaala asiiba akola neomula naye ate n'omulaba nga ali mu kyalo ayalula baana ali mulumbe bamusumika bamuwadde n'effumu alaamiriza ayina ekisenge tekiggulu akiyingiramu yekka n'akituulamu ng'ali bwereere lwaki kamba zuulu kyakali mu musajja oyo kiki ekisiibuza omufu omukyala neyeekeja ku mayiti baka bba waafudde nakati nina okumusiibula gwe siibula omusajja bwe tosiibule musajja ojja kukiraba n'omusinga nga yeekeja abantu batya mayiti naye bwe kituuka kuwayo tagitya amala gisiibula kati kamba zuulu ki waliwo ensonga 5 abamanyize bayogera zeziremeza abantu ku bushiriku kiki ekirungi ekiri mu kumanya ensonga zino nti kati bw'ozitegeera ozeemanya ozeewala nga bwe bategeera nti kozi ki ey'obulwadde buno kiki ekiviirako obulwadde buno bwe bagamba nti buno obulwadde ekibuleeta kyekino weewala kino ekireeta obulwadde kati ne shiriki kyobalaba abantu okumulemerako waliwo ensonga ezibafuukidde ekizibu kati gwe bw'ozimanya ekikkakatako kwewala ensonga ezo ensonga esooka attaqlidu bil abai attaqlidu bil abai taqlid al jahili abantu okwekwasa bakitaabwe okwekwasa bakadde baabwe okugoberera bakadde baabwe olugoberero olw'ekizibu ky'amaaso bwe boyagadde bakita taqlidul a'ma okugoberera mukaddewo naye ng'olugoberera lw'omugobereramu lwa kizibu ky'amaaso era eyo ensonga Allah yagiddiŋŋana mu Qur'ani emirundi n'emirundi kumpi ku buli nnabbi njabaayo bannabbi 3 bokka nabbi Hudu ne Shuaibu ne Saleh abomba ngenda bagattamu omu tonna ngambe nti oyo omu information yali emu ng'ogenda mu suratu Hudu ojja bisiŋŋaana ne mu suratu Arafi mwebiri Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bannabbi abo Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idha qila lahum akansoke qalu bagamba nabbi waabwe Saleh qalu ajitana otujjidde lina'budu allaha wahdahu oyaga tusinze Allah omu yekka wa nadhara ma kana ya'budu abauna tulekeyo bataata baffe bye baali basinza ojuwidde bajogedde abo abashiriku ate obalaba ulira kye basembyayo ne baga nti fama nahnu laka bimuminin ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin tuleetere byonna by'otulaganyisa
bw'obeera oyogera mazima oba kiyama gambe kiyama kigwe omanyi abashiriku boogera oba muliro gukoleeze oba kikigaga lajje neffe tugenda kuva ku byabajjajja baffe abo abantu abo mbayigamu ebintu bibiri قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين abashiriku abo mbayizemu ebintu bibiri ekisooka bagamba otujjidde tusinze Allah omu yekka okiwulidde ekyo bakyogera n'obushiriku bwabwe bategeera nti kasitokkiriza ono omubaka Allah gwatumye olina kusinza Allah atya omu n'obushiriku bwabwe bakikkiriza kati balina abantu bangi be basinga abeeyita abasiraamu ng'oli yeeyita musiraamu naye agamba okubeera omusiraamu tekikugaana naffe obusiraamu tubwagala naye embeera yetuteeka mu kino jjajjaawo maama wagambe bye bigambo olowooza obusiraamu bonna obusiraamu bukka bumala abantu bonna beetereezaamu abantu beetereezaamu abantu gutulaba gundi yajja buzzi wano n'agira n'asala enkoko n'agibuuka katali bulungi ogenda kulaba ng'alinga ali obulungi nga nawe ekyokusala enkoko n'ogibuuka olaba ng'ekintu ekitonotono okusala obusazi enkoko yasala obusazi enkoko n'agibuuka bw'ati katali bulungi sente taziina yazadde n'abalongo nawe daawa ey'ekisitaani balina daawa yaabwe eyo eya sitaani eyo ogenda kulaba nga naawe mutuufu oli byalina obyagala ng'ate okusala obusazi enkoko olaba ng'ekitali mu nsonga okukakanga nawe ogenze mu kyalo n'abaana obapakidde ogenze kusala nkoko ogibuuke ogenze bakunwaza amazzi bakusanga oli mu lusuku akakyala kakadde kakwetoloola kakuyirira amazzi twamunaazizza n'afuna baraka zaawe teri baraka ze yafunye yennyini akunaaza yennyini taliiko baraka yennyini ali bubi obwavu bumutta asula akaaba kuba simu Kampala mumpeereza akawunga enjala yagweno ekiri eno ate yakuyitambwa akuwe baraka kati webane obujiga bwangeri kyoba buli ku bantu asiba akaaba enjala yagweno ekiri eno bannaye omusana gwako okufa mutuweereze sente tugule akawunga oyo ate yakuyita mujangu weetereeze gwe lwaki teweetereeza mpita ye lwaki teyeetereeza yennyini ali bubi abaro baga faqidu shay'in la yu'ti atayina kyagaba tagaba ati ye tayina kasente atagama mujangu akuwe baraka kati baraka zaawa abashiriku bennyini bakakasa nti bwe otujjidde tusinze Allah omu kyebategeera kati nno omwana wattu bo kyebasalawo eki baali bashiriku abalungi ne bagamba nti fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin leeta buleesi kyoyagala kyotulaganyisa bwekiba gyekiri bw'oba oyogera mazima tetugenda kukkiriza ne basalawo baffe nga bashiriku khalis bashiriku abatakola bida kubanga omushiriku akola bida ye mushiriku atajjako muzikiti ne bashiriku banne bagenda mwebuuza gwe lwaki wakolanga bida ate emizikiti gy'abendi wali ogyagaza ki bw'obeera mushiriku beera mushiriku piwa naye obeera mushiriku ate nokola bida mushiriki waabwe nabo bakunyiigira ani ali ku muzinaala taguhongeza aguleke omushiriku yennyini yennyini tasanyuka omushiriku yennyini tasanyuka kulaba ng'akulaba mu muzikiti era kyobola bakuddiŋŋana nnyo mwana wange ekikulu gwe walowooza eddiini yokka emala n'eddiini temala otulaba n'abaseeka abo olowooza tebalina gye bava kati lwaki bamita ssenjala lwaki tali ejjaako naawe ogenda okulaba wamma lwaki tali ejjaako ng'olaba nga maama wo ddaawa ajja kugamba entuufu kumbe eddaawa nfu jagamba erinnya si kwe kusinza ffe tuli ku byakusinza teyagamba linnya kati lwaki teyejjaako erya ssenjala yaahe kati ddaawa eyo omushiriku takwagala kulaba ng'oggweredde mu muzikiti tayagala kulaba ng'ebintu byo byonna bya muzikiti ekiko gwe eddiini wagifuula buli kintu olowooza abantu tebeefaako olowooza tebeekeberamu okwekeberamu ewa ebyo babeeramu bamaama abantu beekeberamu ekiŋŋaanyi munna kiyinza n'okuba kiri mu nnyumba wano nekitereera kiyinza n'okuba kiri mu nju wano n'okitereeza ensonga nezitereera wate munnaye ne bakuwa visa negaana obufumbo ne bugaana buli kyokwatako nekigira jangu olaba bajjajja bayinza okuba bebanyiivu naye jjajjawo akolamu embase yawo atukonga ba visa jjajjawo akolamu embase ye jjajjawo amanyi oluzungu olusaba visa yafadde ali mu kabuli jjajja 58 asobola okwogera oluzungu teyayambala nangatto yafa mu nnaku muzibu yafana mu kayumba kasubi ate bagamba yaganye visa okufuluma jjajja visa agiyinako obusobozi
jasi obwongo baki bakukyusa lwaki bakujja ku ddiini entuufu ey'obwongo obulamu omufu tasobola kukuwa Allah yagamba amwatun ghayru ahya abo bafu si balamu wama yash'uruna ayyana yub'athun nawe bali mu ntaana tebamanyi lunaku lwe bagenda kuvaawo kati oyo akugabira atya obugagga nolwekyo baganda bange abashiriku abamu kye basinga abasiraamu abeeyita abasiraamu kwe kuba nti basalawo bafiire ku bushiriku bwabwe obuli pure ate babugasse mu kintu kirala abantu ba nabbi omulala nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutuma eri abantu be suratu anbiya Ibrahim yabagamba wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun Allah gamba jukira Allah lwe yatuma Ibrahim n'agamba abantu be n'abantu b'ekibiina kye ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun gana amasanamu gangeri ki amasanamu gano gangeri ki ge mumalidde alwuqufu kuba itiqaf kiva mu itiqafu ekyo akifuna bimaana huwa mukuth almudda fi lmakani liajli libada kwe kubeera mu kintu oba mulazamatu shay'in muddatan tawila liajli ibada okubeera ng'otudde wano ebbanga ddene itikaafu okuba ng'ogenza awantu n'omalawo ebbanga ddene ng'osinza bagita itikaafu kati Ibrahim yaga nti amasanamu gange eri kigano ge mumazeeko emyaka n'emyaka nga ge musinza qaalu wajadina abaana laha abidin kye bamuddamu eki bamugamba twasiŋŋana bataata baffe basinza masanamu ago olaba ensonga gye bamuwadde twasiŋŋana bataata basinza masanamu ago nabbi omulala nabbi Musa ne nabbi Haruna eyo suratu Yunusu lw'okuba bamamba buulira amateeka we gaba abali mubamanyeewo eyo teeka gali mu suratu Yunusu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuma nabbi Musa ne Haruna ne babakoowola okudda eri Allah yekka gwe baba basinza Allah agamba abantu ba nabbi Musa ne Haruna bamuddamu ne bamugamba ajitana litalfitana amma wajadina alayhi abaana abantu ba nabbi Musa ne Harun baganda bakambabuulire kino eddarusu ya wiiki ewedde nadi naakatandika omukaddima nenjiyimiriza nengenda bwe mbeera mu bantu nga bali bize wenkoma yemani haji yange olwokuba wallahi mba ninaaba okusomesa wangi kati bw'otuuka mu bantu nga befuula bize bali ku busimu bwe beekyankalanya ono bw'ayogera ono bw'alagiriza ono bw'ali mu darasa wakati ayogera nze kinkola bubi hakkan kinkola bubi tuba tusoma dakika ntono mbaga yana ana mangi wallahi si mangi naye abantu bali mu darasa bataataagana tekiraba wallahi tekiba kirungi tayib abantu ba nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne Haruna Allah bw'abatumira nabbi waabwe bamugamba ajitana otujjidde litalfitana amma wajadina alayhi abaana otukyuse otujje ku kyotusanzeeko ne bakadde baffe watakuna lakum alkibriya fi lardi gwobeere ne muganda wo Haruna nga mwe bawaggulu mu nsi muno ne bagamba fama nahnu lakuma bimuminin ffe tetugenda kubakkiriza ki ekibaganya okukkiriza kikibe kibasoose okwogera ozze kutukyusa kutujja ku byotusanzeeko ne bakadde baffe kati olaba bano tewali kibaganye kukola tawhid kukkiriza risaala ya mbaka okujjako ataklidu bil aba ensonga gye bateekawo bakadde baabwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe mbasembayo ku ensonga tugende ku yokubiri suratu Zuhruf Allah subhanahu wa ta'ala yagamba aya ya 23 wakadhalika bwe gutyo nno bwe guzze guba ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin teri kyalo kyonna kye twatumako mubaka lubereberyeerwo atiisa abantu b'ekibiina ekyo
illa qala mutrafuha okujja nga abantu aba mu kitundu ekyo abalina mu kusente abalangira abagagga bagambanga inna wajadna abaana ala umma fi batata bafu twabasingana bali kitole kwene enkola wa inna ala atharihim muqtadun naffe ku buufu bwabwe bwe tukyatambulira. Olaba ensonga gye bawadde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutuma e Makka n'ayimira ku kasozi Safa n'abagamba qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe ti Allah ali omu yekagwe mbabusiza bugenda kwesiima. Era Allah bagamba qalu bagamba aja'ala al-alihata ilahan wahida, Muhammad bakatonda baffe bonna betubadde nabo abafuddemu Allah omu, ne bagamba inna hadha la shay'un ujab, Muhammad kino kyalese kyewunyisa. Wantalaqa al-mala'u minhum, era abali abanenenene, omanyi buli gurupu webeera abanenenene bibasooka okukyankalanya, basooka okwekyanga, basooka okwekubamu okutaaka chairman simanyi LC, abantu bagenda kulowooza nti LC mukulu nnyo, kumbe LC alina byatategeera ebyeddiini. Ne LC bwe yeekyanga nabo balowooza nti kituufu nno, olaba ne LC yeekyanze, LC jjama yeekyangira ku byatamanyi. Kati abanenenene bibasooka okuvaawo ne beekyanga. Kati Allah agamba bana abanene ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wantalaqa al-mala'u minhum, abanene ne batandika okutambula. Animshu, ne bagamba ne bannaabwe mutambule, wasbiru ala alihatikum, musigale ku bakatonda bammwe, musigale ku nnono zammwe, temuva ku byammwe. Era balina batuuka ne bagamba nti ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq, bino nga tetubiwulirangako ku mirembe gyonna egiyise. Kino Muhammad kyaleese agunjizzaawo kigunje. Awo waliwo omusomaawo kwekyo ekigambo kye bayogera, bino tetubiwulirangako, Muhammad bino agunjizzaawo bigunje. Awo waliwo omusomo ogugamba obusiraamu si buwangwa bw'Abawarabu. Awo we guvaawo musomo mulamba wegenda ogunoonya ojja gufuna enjawulo kati w'ebiwanga by'Abawarabu n'obusiraamu. Kubanga senga Nabbi Muhammad bye yali aleese byali bya buwangwa by'Abawarabu, bali tebasobola mugamba kigambo ekyo. Bino tetubiwulirangako mu mirembe egiyise. Kati wano omuntu ng'abadde alanya bya buwangwa, mwali wayinza nti tetubiwulirangako, tambulamu ng'Omuganda, bikula ku kundi babimanyi, abaana n'abazzukulu omuziro mamba simanyi eri ne balanya amazzi nnyago byonna babimanyi. Era olubyogera teyayinza gati tubiwulirangako, ne waba munnayimaani ng'ono gundi ono Seeka Mawulana era agamba naye yabiwulirako dda, ne waba Seeka Kirevuuli Mawulana wa tawhid, era naye yabiwulira abimanye babyogera. Kakitegeeza eddiini ebigaana bugaanyi naye nga naffe tubiwulira, era tubuulira babyogera, bamala abalongo ne bawemula ne bakumawo agagamba ga buli kika ne balinnya mu mmere ne bakola ki, tosobola nti tobiwulirangako. Kati Nabbi okuleeta ekintu Abawarabu bonna ne bagamba bino tetubiwulirangako, kitegeeza obubaka bwe yali aleese bwali bulala, obusiraamu bwali bulala, n'obuwangwa bw'Abawarabu nga kirala. Era oli agamba mwe muli ku byabuwangwa by'Abawarabu, ebulaki mugira bwe muti yaakhi oyo abatategeera byayogera. Abawarabu bennyini nga bagamba Nabbi byaleese si byabwe, tebabimanyi, ng'ate Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalika huda Allah, yamenya bannabbi 18 naga abo kye baaliko bwe bulungamu bwa Allah, fabihudahu muqtadi, kye baaliko naawe ekyoba ogoberera. Tegeeza Nabbi alina kye yali agoberera ekimugatta ne bali bannabbi aba Isirayiri, Allah bye yali ayogedde nga bwali busiraamu. Kati idhan Nabbi waffe sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagende wa taata w'omuto nga anaatera okufa Abu Talibi, n'amugamba ya ammi, taata wange, qul la ilaha illa Allah, toola shahada kalimatan, ekigambo ekyo bw'oba okyogedde, ashhadu laka biha inda Allahi yawma alqiyama, ebisigadde wa Allah ngenda kuwolereza. Abasajja be yali nabo bamugamba atarugabu an millati Abdul Muttalib, oyagala kuva ku nkola y'abajjajjaabo ba Abdul Muttalib? Nabbi n'amuddamu ogwokubiri n'ogwokusatu, ku nkome n'agamba huwa ala millati Abdul Muttalib, n'agamba asazeewo kafire ku nkola y'abajjajjaabe. Abu Talib oyo alina abasiraamu abamu basinga okutegeera obusiraamu. Lwaki abasinga?
kubanga Abu Talib bwe bamugamba tola shahada kyokka yategeera nti wentolera shahada ne bwe bambuzayo ddakiika emu nfe bino mba mbivuddemu naye waba muzeeyi wa nnaku zino yeebuzaabuza shahada gyoyagala yokka mwanange omutima gutebenkere ashhadu alla naye ng'akimanyi tatodde jasa kubuzaabuza aba mufere mafiya muyayi naye Abu Talib yali mushiriku pure yamanya ne bwentola shahada eddakiika emu n'enfa bino byonna mba mbivuddeko naye muzeeyi wa bino shahada yokka shahada ashhadu simugamba ashhadu ashhadu yeeyo basi ng'ayogera wa ashhadu ng'akulimba nga tasira ninga mushiri kupyo ne kati Abu Talib yaba musinga amagezi Abu Talib yategeeza nti wenjogerera ekyo kigambo Muhammad kyangamba bino byonna mba mbisudde era ne bano banne kye baali bategeera kyobola baamugamba atarugamu an millati Abdul Muttalib oyagala kuva ku nkola y'abajjajjaabo kati omusiraamu abeera no mu muzikiti ali ku nkola y'abajjajja n'obusiraamu abuliko teganga ali awo mufere mafiya ali nyeeno neeno muyaye bwasamira bwamala abalongo abeera mu jjuma ng'ali ku layini esooka imaani emutta akutte ne Kurani asoma kahafi ku lw'omukaaga omusiŋŋana mu kiwala ekimpi ne vesiti atabula mu nnyama tuli mulumbe wano n'abalongo twabagasse byonna tuli ku mikolo gya kika noga gwe ku lwokusana wali mu muzikiti ate olw'omukaaga otabula mu nnyama y'abalongo nga y'omu yennyini ali mu kiwala ekimpi ne vesiti yatabula mu nnyama omanyi babasula yazaala abalongo tubaite tubamalanga ali awo ali bize kati Abu Talib asinga oyo omusajja okutegeera Abu Talib wa muliro naye asinga oyo omusajja era ali Abu Talib ali bali muliro nga baleeta omusajja ng'oyo agendaga mukube ennyono lwaki wagenda mu bintu by'abendi emiziti wali ogyagala muli gwe Kurani z'abendi wali ozaagazaaki ate oli waffe bakkube Abu Talib agenda kulagira bakungere bakkube kuba lwaki okola obuyaayi oba oli mushiriku kola obushiriku bwo piwa naye tokola buyaayi ojja mu muzikiti obuza abasiraamu ate eri mu masabu gy'oli nnyo kikyamu muganda wange beera ng'oli wa kibiina eki beera n'ekibiina eki tobeera olaba n'abebiina tebaagala muntu agiraagira bwe bakulaba nga ono nno temubalaba ono nno yalya ono tulaba abebiina nabo tebakkiriza ssebo nabo beekyanga naga omusajja ono alimu akatishaati munda ono akeegundi nabo bakulaba aba tebaagala kuyimirira eno nga bw'oyimirira n'eno kati ye eddiini ssebo gwe gyogereza ojja mu muzikiti bw'osamira bw'omala abalongo bw'oga mmando gasiima ggwe zigambi zikukyawe zikusiimako ki mmando omanyi zasiima nze zezika zonna zogerera ku nze yaaki zogerera ku ggwe zitya emmando omuntu gwe zikkako yaba akyasinza obubi mu famire yonna tanazzalu ala kulli affaakin athim Allah yagamba shayatini zikka ku muntu akyasinza okuba omubi omwononefu buli gwolaba omuntu kaga nti mmando azasiima nze mu famire yaabwe yabasinga obubi tanazzalu ala kulli affaakin athim shayatini zikka ku muntu akyasinza okuba omubi omwononefu emmando omanyi zasiima kaana kange kana akalenzi yeewaana mu bantu era tebakola mukolo gwonna nga tekannatuuka omukulu tannajja nga yeewaana bwe mmanda zasiima mwana we kumbe omwana we yasinga kati obubi mu famire eyo yonna ensonga ey'okubiri mu nsonga eziremeza abantu ku bushiriku adamu tafaquhi bi ahkaami ddiini obutakenkuka ddiini yaabwe kubanga okusoma n'okukenkuka birala waliwo abaasoma naye ne batakenkuka ne basomesa bidaati ne basomesa n'obusamize ne basomesa n'okukuba ebitabo ne basomesa n'edduwa ez'amakumi-ana abo tebakenkuka mu ddiini ebimu ku bisi by'abantu mu bushiriku adamu tafaquhi bi ahkaami ddiini obutakenkuka mateeka gaki ga ddiini abantu obutasoma ddiini kyekibasibyeko obushiriku kyobola bannabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagamba man yuridi llahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddiin Allah buli yenna gwabayagaliza akalungi amufuula mukenkufu muki mu ddiini bw'okyusa aya bagita mafuumul mukhalafa banna hadisi olumu basitadala ne mafuumul mukhalafa ne banna usulu bw'ogikyusa hadisi etegeeza ki man lam yuridi llahu bihi khaira lam yufaqihuhu fi ddiin Allah buli gwabatayagaliza kalungi tamufuula mukenkufu mu ddiini gwe gy'otunulira omuntu akwesibyeko okusamira okumala abalongo okwekeberamu olabe ennyimirira ye y'eddiini talina kyamanyi taba talina kyamanyi wabula ali ku kimu ffenna ffe eddiini tugyagala naye munnange embeera
eddiini wajagala ddi gwe nanca lwaki olimbalimba tosobola kubanga oyagala ddiini ate nokola ebyo eddiini naffe munaye tujagala niise eno tosobola kunnimba nze olimba bambogo ebyo bigambe bambogo bayinza okuwulira ebyo eddiini munange njagala lwakwesiba ku mandwa zino eddiini njagala ojagala wa tosobola kubanga oyagala ebintu bibiri kati obutasoma ddiini jikenkuka byebimu ku bisibya abantu mu shiriki kyovula Allah tabaraka wa taala yafuula okusoma eddiini nga kyateeka abantu baveewo bagende basome eddiini bakomewo falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddiini waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum lwaki Allah ayagala abantu bafulume bagende basome baddeyo batiisa abantu baabwe omuntu agamba mbu ye eddiini ajaga nga tagimanyi la kyovula Allah yafuula abamanyi nga be bantu abasinga okumutya nga be bantu abasinga okumutegeera Allah jalla waala yabasitula amadaala olwayirimu ebasembeze wa Allah innama yakhsha allaha min ibadihi alulama Allah nga abasinga okumutya mu baddu be bibamanyi osinga atali mumanyi ng'afa n'ekintu naye ng'omumanyi yakirese dda ng'amanyi nti kati obulungi buli mu kukireka naye ng'oli akifiirako ali mu ssola akalubiriza abantu oba alina ebisumuluzo by'emmotoka abantu bagala kuyitawo yagamba nedda akyaggusa kahafiye enkuba etonnya imaani yemutta abantu bagala kuva mu nkuba yaga nkyamalayo kahafi nagitandise nagikomya mu kkubo tamanyi obwetaavu we buli just bwagala yirimu omugale kati kino kireke kola kino kiveeko kati kiri kiri wajibu nga tasobola nze n'abantu mu swala nga omuntu bw'ava mu swala just ebigere omuntu senga asesetukamu wano n'avaawo nga haja asimbe wano kati ng'atunulira kino ekifo ono kyavuddemu nga kimufuukidde ekizibu tamanyi kikyakola nekimweraliikiriza nayagala okuva mu layini agende mu maaso wali aviire kino ekifo tategeera kiddako wano kati akozeewo atya wano nga wamweraliikiriza bwamagamaga ali eno bwagira bwa ali mu swala naye nga kimufuukidde ekizibu ekifo kino ekivuddemu omuntu tamanyi kikyagenda kukola ate okwesetula oba bwe ayagala amulete masannyalaze gamutambuze bwe gati yeraliikira jasi muntu avudde wano nesola ayinza ogivaamu oyo nakiza okula musajja avuddewo nange nevaawo navaawo nangendiri tamanyi ono avuddewo kuba talina wuzu gwe olina wuzu lwaki ovaawo omusajja munene yabadde avuddewo kati nze nkole ntya tamanyi kati n'ebintu ebiremeza abantu ku bushiriku kubanga bye bakola tebabimanyi kati bwe bamugambayo ekizibu kitonotono nga kituuse nga bamugamba alina okukimala ye gundi ng'alaba mutuufu asobola okukimala kumbe just ebizibu bituuka ku alina essente n'atalina abaavu n'atali baavu bibatuukako abasomye eddiini n'abatasomye bonna ebizibu babifuna naye gwe lwaki bwolowooza mbu ekizibu okifuna olina okugendewo omuntu munnakimale n'abasomye eddiini abawalimu bamaseeka wahatta al ambiya bannabbi ba Allah nabo baali bafuna ebizibu bannabbi abafuna message okuva ewa Allah wallahi baali bafuna ebizibu nabbi yatuuka n'okugamba ashaddu nnasi bala al ambiya thumma al amthal fal amthal nabbi abantu abasinga okufuna ebizibu be bannabbi oluvannyuma ababaddirira n'ababaddirira kati bwe baba bannabbi ba Allah bafuna ebizibu kati gwe lwaki olowooza mbu bw'ofuna ekizibu olina okugenda mu ssabo olina okusiba irizi olina okusiba akatanga olina okuba n'emmindi ey'emitwe 8 olina okuba n'endeku embalabe endeku ey'embalabe akatanga lwaki olowooza ebyo enjala za maaya kamuje omutwe gw'effulungu emimwa gyegundi enjiibwa byonna biri awo mu nnyumba lwaki olowooleza mu ebyo Allah taliiwo amala ebizibu Allah bw'anaagera bijja kuvaawo bw'anaaba tannagira ne bw'onootambula bijja kusigalawo obugagga Allah yagaggawaza gw'abayagala yayavuwaza gw'abayagala bw'anaaba ageza ogenda kugagga olujja kugaggawala linda kiseera kituuke bonna abalina essente bamala kulogwa ssebo nedda ssebo